Buterevu nkwaniriza nnyo omulabi waffe webale kutulaba webale kubanga atotugoberera. Omubaka Honorable Zaake mubaka wa Mutiyana naye nga nno Zaake olunaku gye buvuddeko awo yatwaliddwa mu kooti ate oluvannyuma ekkooti nevaayo ne mugamba nedda asooka addizibweyo mu ddwaliro ate asooka ajjanjabibwe then oluvannyuma alyoka aleetebwa mu kooti. Zaake avunaanibwa omusango gw'avunaanibwa yagaba emmere. Tujjukira bulungi omukulembeze w'eggwanga lockdown we yagisaawo. Zaake omukulembeze w'eggwanga n'avaayo n'alakirambika n'agamba nti anaakwatibwako ng'agaba emmere ajja kuvunaanibwa attempted murder. Ekyo yakiteekawo nga kiri ku buli omu nti yenna tujjukira nti baloki nga buli kimu tetukola tuli waka tukolera waka ate nga n'ekirala nti enkuŋŋaana baazigaana emizikiti tewali kusaala church tewali genda mu church butale butono bukola obutunda ebyokulya public means baazigaana so netubeera nga ate tuli waka yembeera eyo eya lockdown. Kale nno emabega omubaka Zaake Honorable Zaake yavaayo n'agabira abantu b'Emitiana emmere mu buveera mwagiraba ndowooza mu buveera obwa green n'aba ng'agenda kugabira eyo nnaate gye yava n'ateeka yazijjukira ku lunaku olwo yateeka post ku Facebook page ye post eyo gy'olaba yagissaako n'agamba nti banumbiddwa abantu bayagala kunkuba olw'okugabira abantu emmere. So yembeera eyo eriwo naye nno nga gyemuvuddeko abadde mu ddwaliro erimu erimanyikiddwa wano liri awo mu Kampala erinnya lyalyo sirijjukira bulungi naye nga liri mu Kampala eddwaliro eryo lyabadde bamugyeyo ne bamutwala mu kooti era bamututte Mitiana eri waka gye babadde bagenda omuwoleza naye nate bwe yatuuse mu kooti olw'embeera gye yabaddemu yabadde akaaba ng'ate assa bubi nnyo aliko ebiwundu ng'aliko okubeera nga alinga eyakubibwa era nga bwe yakubibwa ku mbeera gye yabadde abeeramu so gye yabadde alabikamu ba gye yabadde afaananamu. Omulamuzi n'asalawo n'agamba asooka agende mu ddwaliro ajjanjabibwe then oluvannyuma ajja kuddizibwawo mu kooti bajja komawo mu kooti ate asobole okuddamu ng'awe n'ennemba n'emisango egimuvunaanibwa. Abaffe ekibuuzo genda mu comment section olekewo obubaka tunyumyemu gwembeera nga bw'okiraba eya lockdown ey'omubaka Zaake mpozi nga munywanyi ate nga y'omu ku b'ekisinde ekya People Power ate nga be bamu abakwasaganyiza ddala ekisinde ekya People Power mpozi ate ye muyite oba vice president kubanga Bobby wabeera ne Honorable Zaake abeerawo mu ngeri emu oba endala. So mu mbeera eyo bwekityo bwe kiri nkwebaza kubeera ng'otugoberera nkwebaza okubeera ng'ate osubscribinga weeyongera okugenda mu maaso n'obubaka bulekeewo ogenda mu comment section likinga sharinga osobola okubeera ng'ate embeera eyo buli omu agitegeera. Nkwebaza kikulu nnyo. Njagala okubuuza ate ku bantu abali e Saudi Arabia abali e Dubai abali e Qatar abali e Denmark abali e USA abatulaba abali mu Uganda nammwe abali ewaka nga muli mu Uganda wano mwebale nnyo mwebalire ddala okutugoberera kikulu nnyo. Bobby Wine ye mukulembeze w'ekisinde ekya People Power. Honorable Zaake era tujjukira bulungi emabega awo mbadde sikujjukizaamu emabega ddala waliwo sage yaliwo eya Arua omugenzi Kawuma alyoka akubwa essasi sage yaliwo eya Arua abantu abaakosebwa era abamu abaakosebwa ebiseera ebyo mwalimu Honorable Zaake era yakubwa nnyo otegeera waliwo ogundi yaliwo awo ne bamukwata ne bamukuba abamu be bakuba amagulu era ne bagajjanjaba bujjanjabi tetumanyi era n'olwaleero bamukubye mu mbeera emu oba endala naye ng'avunaanibwa olw'okugaba emmere ate ng'omukulembeze w'eggwanga yakiyisa nti yenna n'abaagaba emmere ajja kubafu attempted murder era ng'agenda twalibwa mu kooti. Weebale nnyo weebale ddala munywanyi okutugoberera gega amawulire agaliwo aga Honorable Zaake so tetumanyiwa gye binaggweera. Nkwagala nnyo akuuma takumira mbeera.